Kyagulanyi Ssentamu n'omukyala Barbie Etungo omwana waabwe amanyikidwa nga Shalom Namagembe agudde mu bintu era nga alina deal gy'akutudde tegenda kubeera nga ate muleka kyekimu emboozi njirina ngenda kubeera nga tenjikutirawo awo atuula kalira naye so kubeera nga te olikinga video sharengirako abalala comment section akabox ako kajja kubeera nga te kabeera open kirirayo obeera nga te osulawo comment yo ezo omwana ono olw'ebirungi byasobola okubeera nga te atuuka kati tubadde tukyaliko kubeera nga te tuyozaza Churchill Ssentamu mutabani wa chairman Nyanzi okubeera nga te yawangudde oba Gilda president nkujjukizaamuko omwana ono ate yasobola okubeera nga te afuna kaadi ya NUP okubeera nga te yesimbawo side yawo kuba Guild president Makerere wabula NUP erina omwana omulala gwe yawa kaadi wabula omwana ono yasobola okubeera nga te ajja independent era ekyamazima yasobola okubeera nga te awangula akalulu kano era Guild president aliko side wali Makerere munange Barbie Kyagulanyi yabadde ali awo nga akasimu kavuga era akasimu kano kavudde mu company bagita Relief Pads eno company ekyali mpya mu ggwanga lye Uganda era nga okusinziira ku background yaabwe nannyini ayinamu akasente mukyala mugagga nnyo ayinamu akasente era nga bwe yakebedde around social media na buli wamu wonna amaaso gagudde ku Shalom Namagembe saako n'omwana omulala ku TikTok awo amanyikidwa nga Zaira Baby era nga munnaye obusimu bwasobodde okubeera nga tebuvuga mu bazadde ba Zaira Baby saako ne wa Barbie Kyagulanyi Entungo era nga Barbie bamutegeezezza nti omwana wo tumwetaaga wano era n'ababuuza nti ensonga eri ki nti omwana wo atuwandiyagadde okubeera nga ate munaye tumukozesanga face ya brand yaffe oba face ya company yaffe eno eya Pads era nga omwana oyo tugenda kubeera nga tetumutimba ku billboards agenda kubeera nga ate atambula mu bulango obw'enjawulo billboards ezo ate zigenda kubeera nga tezikoma mu Uganda okawuka wabula zigenda kubeera nga tezitambula all over Africa obulango bugenda kubeera nga tebutambula ku TV zonna mu Uganda sako ne Africa yonna era nga Barbie olwamaze okubeera nga tebamubuulira ensonga nga bwe zigenda okubeera nga tezitambula yababuuzizza kakati awo kyekiddako ne bamugamba omwana wo okusookera ddala tugenda kubeera nga tetumusimba millions 5 50 millions abire nga te ajja akube akalango wabula every month buli mwezi gonna buli mwezi okuba gutuuka oba buli mwezi abokuba gugwako bagenda kubeera nga teba musasula emiliyoni 10 buli mwezi just imagine buli mwezi okubeera nga te bamusasula miliyoni 10 era nga miliyoni zino 10 zigenda kubeera nga tezitambulira ddala mpaka contract yaabwe n'omwana oli omulala gwe nkutegeeza Zaira Baby weenatukira okubeera nga ate eggwako just imagine akasente omwana kagenda okubeera nga ate afuna bino ebigenda maaso side ezeyo bana mumbeere nga te mu congratulate era nga bwe boolengera mu video yawo nga bali mu kubeera nga te bashootinga akalango aka Pads zino aka Relief Pads munange byebyo ne bigenda maaso side ezeyo abaana mu congratulating era nga bannange family eno erimu emikisa kubanga ne Solomon Kampala ali mu ggwanga lya America kyakola Abamerika omwana oyo bwe yagenda mu America yafuuka muddusi era nga kakati saawa eno asasulwa sente empitirivu era nga genfuna anytime from now agenda kubeera nga ate ayanjula aka girlfriend ke oba akakyala ke ako akazungu ke yafuna side ezo ate nga nako family gye kavaamu bayinamu kasente akasente ekyamazima weekali family gyavaamu y'amaanyi nnyo mu ggwanga lya America byebyo ne bigenda maaso side ezeeyo ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bwe naba nkugyeyo ndowooza ngenda kubeera nga tembaterawo n'ensonga z'akazibwe Bashiri Mbazira tata we yavuddeyo n'abaako ebigambo bye yaweereza Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'ekibiina kya NUP era nga bimuleetedde obuzibu genda kubeera nga tenabyo mbikuterawo mu maaso awo tugateko mu butongole subscribing akadde ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga teekako alertinga abulwe nabandese video nkomawo wote muvaawo.
naye ngenda okubuuza omwana nga ensonga zaali bbiri ezaleeta obutakkaanya wakati we ne Bobi Wine. Esooka ensonga ya Kazibu Bashir yes ne Bobi Wine yes ezaleeta obutakkaanya yes ziri bbiri. Esooka bwe baamala okulondebwa paalamenti n'ebawa obukadde 200 oba okugula mmotoka yatoowa oda nti buli mubaka we azze $10,000,000 ku kitebe za mmotoka. Bino byogera gwa byogera nze mbyogera. Bobi Wine yasaba $10,000,000 ku $2,000,000 ez'ababaka. Yes buli bwe yagamba very good na Yurkus n'agitandinga down n'agaana okuziwaayo n'agamba tuwaayo $1,000,000 ya ssente buli mwezi ate why 10 million. Ekyo nekidda ku bbali emiwendo bwe gigenda ne gikaalamika egy'ebigulibwa mu Kampala n'awalala mu Uganda. Bobi Wine ng'ali wamu n'Enyanzi ne Rubongoya ne Sonyonyi baayita omwana ono Kazibwe nemuga nti constituency yo erimu ghetto erimu Bwayise erimu Kamwokya genda okunga abantu genda okunga abavubuka ne be bookyayo petrol stations 2 zokka kijja kutumalira okutambuza omulimu guno ng'abakulu mu NP bagamba Kazibu Bashir yes kunga abavubuka abo yes mu constituency yo mwokyeyo petrol station 2 mwana n'amugamba nti ekyo nga kinkaluubiridde namuga nti agwo oli mubaka twenza nakumala mwezi ng'oli mu kkomera tujja kubeera ng'olija naye abagamba ebyo nga Sewanyana Nesegirinya nga bali mu kkomera bavundirayo. Kati mwana be yaŋŋamba nemuga nti genda buddamu omusinkana mugambe agambe Enyanzi mukulu we yabaakunga kubanga akusinga obumanyirivu abadde chairman LC1 ate akulidde omwo mu ghetto bw'ova eri waffe Masaka ebintu by'omu ghetto tokola kitegeera nnyo. Naye mu kwogera kwe n'amugamba nti nze ndina musajja musiraamu obusiraamu tebuzikiriza kutta muntu watali nsonga mulimo ogukuma nga muloza mu byakwekalakasa ne muvaamu okufa kwaki eyo ye yali eyawukanya apo tegwa wala na muti ate era neeyongedde okukakasa nti gufiira kwatazadde mwana bannanga omuze gufiira ku mugumba n'abalugera baalutuusa nti ekkerenda liva ku lubaya nabwe kiti ababadde beebuuza obukumpanya bwa Kazibu Bashir mbaziira gye bwava ku ngozi eya bwola. Omanyi omwana asobola okubeera endabirwamu y'amaka gye yakulira oba omuzadde asobola okubeera endabirwamu y'abaana baazadde. Kizibu okusanga embwa ezadde embuzi era embwa ezaala mbwa. Taata waffe omulungi ffe wano tuwanya abantu abakulu ekitiibwa naye ate era buvunaanyizibwa bw'abantu abakulu okukola ebyo ebibaweesa ekitiibwa kubanga ekitiibwa tekibeera otomatiki ekitiibwa kiva mu bikolwa byo n'ebikufuluma. Omusajja omukulu eyakutte omwana ku kyalo tewaliiwo ngeri yonna gy'asobola kusigaza ttayito ya bwamuzeeyi kubanga ttayito y'obwamuzeeyi tebaagireetera bayinanvi. Ttayito y'obwamuzeeyi basobola n'okugikuyita wadde ng'oli mu myaka muto lwa nsonga Museveni yajja mu buyinza ng'akyali mu myaka emivubuka ne waalisoose ne weebuuza lwaki kuviira ddala mu nsiko baamuyitanga muzeeyi kubanga mu biseera ebyo bamukadde ako yali arifulekitinga ekitiibwa kya bwamuzeeyi era lwaki bwakuze ayitibwa ddandala ate waalina okuyitibwa muzeeyi. Kitegeeza ebikolwa byo enneeyisaayo n'ebikufuluma bye bisobola okuweesa ekitiibwa ne ttayito nti ey'obwamuzeeyi. Kakati taata twaligambye nti bazaala mibiri tebazaala myoyo ne tusobola okukwejjeereza naye ate otulaze nti omubiri gwe wazaala gwajjirako n'omwoyo gwe era gwagusikira kuviira ddala ku ggwe kubanga waalisoose ne weebuuza lwaki ebigambo bino tewabyogera nga twakava mu kulonda oba omwaka ogwaddirira okulonda lwa nsonga byonna by'oyogedde biraga nti byatuusibwa ku mutabani wo nga twakava mu kulonda kubanga ba MPs sente z'emmotoka baazifuna twakava mu kulonda
lwaki obyogedde mu kaseera ka kalulu nga katuuse ekitegeeza nti obikozesa ng'ekyokulwanyisa okukkakkanya ekibiina ekyawa mutabani wo kaadi ne kimufuula omukulembeze oba ekyamusaggulira okusobola mutabani wo okuddayo mu kifo ekyo kye yaddibaga. Taata waffe omulungi, okuggyako ng'oli kikere nga bakirinnya ku musana ne kifuna agakaaba ng'enkuba emaze kuyira. Mu byoyogedde byonna ndagaamu ekikwatagana n'obukulembeze bw'e Kawempe constituency mutabani wo gy'akiikirira. Era mu byoyogedde byonna ndagaamu ekiyinza okummisa mutabani wa akalulu singa abeera yaweereza. Lwaki okitwala nti National Unity Platform yeerwanyisa mutabani wo kyokka ng'ate mu paalamenti y'eggwanga National Unity Platform eyinza okuba erinayo ababaka abatawera yadde 6. Kitegeeza n'ab'ebibiina abalala abaweereza abamu baasobola okugenda mu paalamenti. Mutabani wo bw'oba okakasa nti aweereza bulungi, lwaki tomuleka n'alangirira ebyo ebirungi by'aweereza? Oba obwo obulungi bw'aweereza ne bufuuka ennunuzi ye mu kulonda kwa bonna. Era zino miliyoni 10 z'oyogerako nti yazimma ekibiina kya National Unity Platform wewaava obusungu, ab'e Kawempe ku gurawundi zaatuuka. Miliyoni 1 eya buli mwezi gy'oyogerako nti yeyaleeta aba National Unity Platform obusungu, yo ku gurawundi zaatuuka. Akalulu ka mutabani wo bwe kaba nga tekali ku kitebe kya National Unity Platform, waakiri kaalibadde ku gurawundi. Bw'aba yawulira nga National Unity Platform emunyigirizza era mu disappointinze kubanga si ye yamulonda, abalonzi be baamulonda, abantu b'e Kawempe eyo mu Maserengeta, essente ezo miliyoni 10 mwazifuna ono zaayogerako nti nazimma bali kyekimpalanya. Akakadde ka buli mwezi ako kaayogerako nti nakamma bali ke kampalanya. Buli mwezi abadde ng'akaleeta mu constituency yammwe. Then kati aloma ki? Atuwogganira ku ddiiru ki? Era yeekwasa ki? Tubeera tutya omuziziko gy'oli? Kyokka ng'ate abaakulonda bali ku ground ng'era n'ensonga ezimu ababaka ze muwa nti si mmwe mwannonda, abantu be bannonda. Bwe baba abantu be baakulonda nga National Unity Platform si ye yakulonda, baafa. Gwe ddayo bakakase lwaki balina okuddamu okukulonda. Lwaki kikwetaagisa okuyita kitaawo oba okuyita mu kitaawo ajja alage nti balina okuddamu okukulonda nga gwe balina okulonda okyaliwo? Kitaawe w'omwana oyo yaliyo mu kulonda kwa 2021 nga tosaggulira Kazibu Bashiri Mbazira so singa ekibiina wabula nga abawagizi be, kubanga ab'emulugunya olunaku olwaleero si National Unity Platform be balonzi bo. Era singa abalonzi bo badde bakoze bulungi National Unity Platform ne wali badde ogikoze bubi, obadde osobola okuddayo kubanga ne Paul Lutamaguzi Simakula teyajjira ku kaadi ya National Unity Platform. Era nga ne bwakomawo okulonda kwa bonna okwa 2026 nga tajjidde ku kaadi ya National Unity Platform, abantu b'e Nakaseke bakyasobola okumuyiira akalulu kubanga abaweereza bulungi. Secondary, National Unity Platform tegabirangako mubaka yenna kaadi agiweereze. National Unity Platform yagabira ababaka kaadi bagende baweereza abantu. Era oyo gwe yawa kaadi n'agenda aweereza abantu ne bwetamwongere asobola okudda. Kakati gwe taata okubanga okuyitawo kwa mutabani wo olina okubaako bw'oli pawaawo nti bwe balemesezza mutabani wo obuweereza, naye ng'ensonga gy'oyogerako eroteetingira ku miliyoni 10. Miliyoni 10 ze zaamugoba mu balonzi. Miliyoni 1 ye yamugoba mu balonzi. Era bw'eba ye yamugoba mu balonzi mu kaseera kano abalonzi abaagaza ki? Mu kaseera kano abalonzi abeetaaza ki?
era lwaki mu kaseera kano mwolina okwogerera ebyo olw'okuba olujjuliro lutuuse? Abaganda twalinanga akayimba akagamba ti amagezi g'abanafunga manyi. Bw'alaba buwungeera nti mponye, bw'alaba busaasaana nti nfa, bwe basoosootola nti mponye. Lwaki mutabani wo mu kaseera ak'obuweereza abadde ng'eyaffe edda ne tutuuka ne ku mbeera nga Kawempe yonna ey'omumambuka n'ey'omumaserengeta tezirina baweereza, kubanga munnaffe Nguli Seggirinya w'ekitiibwa Allah mugaziize Kabbuliye yali mu kkomera abo Kawempe y'e North nga tebalina muweereza, kyokka ng'ate n'ab'e Kawempe ey'omumaserengeta bajulirira bali abatalina muweereza, omuweereza ali mu kkomera. Seggirinya yali mu kkomera, naye ng'ate n'abantu b'e Kawempe ey'omumaserengeta bali mu kkomera, kubanga omuweereza waabwe alinga ng'eyali yaffe edda. Era Seggirinya wadde omubiri gwe gwafa, naye ate omwoyo gwa Kazibwe Bashiri Mbaziira gwali gwafa dda. N'edduwa ya 40 twajabye era Kazibwe Bashiri Mbaziira n'abamulya bakaaba maluma. So singa wajja mu kiseera nga wakyaliwo omukisa ogw'okuweereza so ogw'okusaba n'onnyonnyola by'onnyonnyodde, ate ne mutabani wo nadda ku ground, kubanga ab'oku ground be baamutuma Just National Unity Platform yamurekomendinga burekomendings, kyali baddemmo useful. Naye Bawuma Lumagala, Bamachete, Bolivia bani abanoonyeza omukulu oyo akalulu babadde mu makomera n'abamu nga bakyaliyo, yadde okugenda mu kkomera okulambula ku balonzi be babeereko obubeezi abalonzi be, naye abasagguzi be n'abulira ddala n'aviira ddala ku rada nga tokyalinawo omuwuliza Kazibwe Bashiri ali luddawa, abe nga ku ground tatuuka naye nga mu parliament ali active, kubanga ababaka balimu emiteeko ebiri. Waliwo omubaka atali muteesa mulungi, kubanga ne byoteesa biyinza obutateekebwa mu nkola, kubanga mugate muyina majority, naye wankiringa ground ey'okwolya ogiweereza. Abantu ba ground basobola okukulonda basse mu jjuŋŋanda amaanyi gaabwe gali munda mu nnyumba, ne weesanga abantu nga ba Geoffrey Rutaya nga amaanyi gaabwe gali ku ground. Mutabani wo amaanyi ge emyaka 5 gy'amaze mu parliament gamubaddewa. Era National Unity Platform eno bwe musaba milioni 10 n'azijimma n'akakadde ka buli mwezi ne bakamumma, baamuweerawo ekiwandiiko nti ne ku ground tetugeza ne tukulaba ng'osaalimbirayo. Then mu kaseera kano singa oli akuwa akazindalo n'akubuuza nti aba National Unity Platform baafuuka batya omuziziko mu buweereza bwa mutabani we, era obalanga ky'osobola kwanikula ki? Nazzi kuno abazadde be baatugambiranga ku baana, era ng'omuzadde singa alema okumatiza omwana we ku kye ekyokukola nga kizibu nnyo community okutereeza omwana we oba okugaa ku mwana we, kubanga amaka ge gatereerezanga community so si community kutereereza maka. Naye tunuulira abazadde b'ennaku zino, omwana wo n'abeera traitor, abeeko traitor ng'olukwalulidde muntu omu, naye ng'alulidde mu constituency namba n'eggwanga ddamba, abantu ne basibwa tewali ddoboozi lye, nga mwe muli n'omubaka neiba we Seggirinya Muhammad teyamulambula mu kkomera, teyamuteerayo na ddoboozi okulaba ng'ateebwa. Seggirinya Muhammad n'alwala teyamulambula, Seggirinya Muhammad n'afa teyamuziika, wadde okuwa amabugo oba amataba. Twaligambye nti abo bonna abaaliwo mu kuziika takwatagana nabo, naye teyaddayo yadde okuyiwako akataka. Essaawa eno ebikyamu bya mutabani we, empitambi ya mutabani we oyagala gimunaazaako ng'ogiyiwa ekavule ku kitebe kya National Unity Platform, tekijja kusoboka mukadde waffe. Weewaawo leero nze ndi mukkakkamu, ne ku mulundi omulala lwe ndikulaba mu mawulire lw'ogenda okumanya nti omulembe guno gujjudde abaana batatoleratinga nonsense.
era lwojja okumanya nti kapa ŋŋonvu nga togisibidde mu nnyumba kugikuba nga teyina weetolokera. Leka entalo z'abavubuka zibeere z'abavubuka. Tewawulirako kigambo kya taata wa Museveni oba ekya maama wa Museveni wakati mu lutabaalo olwaleeta Museveni mu buyinza. Debbali olinde results ate nkwewuunyiza okubanga olina n'obuvumu obujja okulaga ensi nti gwazaala omwana oyo. Bw'oba omwenyumirizaamu nnyo yitayitako mu kawempe n'ekizindaala ey'omu Maserengeta ng'ogenda olanya nze nzaala omwana ono. Kazibe Bashiri mbaziira mwana wange. Kazibe Bashiri mbaziira nze muzaala. Tolaba nti naawe tokisobola. Lwaki tokisobola? Kubanga wazaala kisassalala. Omubiri n'omwoyo bye watuteera ku nsi kyali kibaŋŋaniya. Na bwe kityo va mu ntalo z'ente nga zeetomera. Nkiddamu, va mu ntalo z'ente nga zeetomera. Leka kuddira nkuzayombi ey'omwana etalina mazima wadde ng'ate ge yali ayogera. Ng'ebigambo ebifuluma ng'ebyamazima naye nga munda ategeeza kirala paka ekyo ekyamuli munda lwe kyamusinga amaanyi lwa nsonga nti omuntu kyaba oba kyalya kyekyo kyafuluma. Kati obuto tutikka buvunaanyizibwa ku bintu bye tutavunaanyizibwako. Omwana wo nga bw'ogambye nti ekyamwawukanya ne banne miliyoni 10 yazitwala ku ground ewali obululu bwe. Miliyoni emu eya buli mwezi yagitwala ku ground ewali obululu bwe. N'aligambye nti kati ojejemba ki n'ekigambo kinene okukigamba omusajja omukulu ow'emyaka gyo. Mutabani wo yakola TV. Tekolangayo yadde amagoba ag'emitwalo 3 bukyeyingira ku mpewo. Era TV eyo ebadde ng'efiidingibwa musaala gwajje mu Parliament. Kitegeeza bw'olikola obukumpanya n'obaako woosize birifiira mu ttaka. Olijjanga mirimu gyo ssente nnyingi okuteeka mu kibbe kyo kisobola okukulaakulana naye nga nezojje mu makubo amatuufu zifiira wano ewali obukumpanya. Mutabani wo aliko ekikolimo kinene. Mutabani wo taliddamu kufuna mirembe era waalisoose ne weebuuza. Amaanyi mutabani wo ge yalina ku TV ne ku radio ng'akyayogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga ffe twali twagamuwa. Tukujjako tutya amaanyi ffe abatakuliyetinga. Kitegeeza ebikolwa byo bye byakuwa amaanyi ate era bye byakuggyako amaanyi. Temututeeka mu bintu byammwe muzaffalo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.